Africa's #1 living legend. Chetegeza checho Dr. Jose Chameleone 7. Nga Chameleone waba performinga. Amuteka mu bombo clat wizo go yayimba. Wali nei. Nenge bifo bya wizo. Musajja wange omugenzi AK47 mukama katonda mwecho mule chemirembe. Tabisobola. Chameleone namwali mixeye yaba Yuda. Bwatyo AK47 wafuna introduction mu ndongo eno batigenda okubanga ate omugenzi agenda okuba mu bulamu bw'ensi eno ate nga tali ne Chameleone ate nga Chameleone teyagenda AK47 omugenzi wizo yagenda ne radio nani na boka Dr. Jose Chameleone onako regular yavuddeyo nayogera eri eggwanga ku nsonga za federation waliwo abayize tirobozi kye okugezako okubanga bakiforginga anyway byonna ogenda kuba obitegeera mu kyenkya kya weekend eggulire lifuuse eggulire ani Yuda mu ndongo eno Emakalosi ye Yuda eno Bigai ye Yuda eno Ragadi ye Yuda olunaku olw'eggulo twakitegeddeko ku ssaawa nga 10 ez'akawungeezi association ya Dr. T ya dissolvingiddwa tekyaliwo kaakati abaganda baffe abawuma Uganda Musician Association erimu Sindi erimu Big Eye erimu simanyi Ekongoti erimu yendi muganda wange wasuze otya nasse bulungi Big Eye kisookera ddala nze ndi muganda wo esebo bangambye mwagudde mu bintu anti kati Simon kyojagala nkutegeeze abantu tebaagala kubabuulira mutima soko nindeko kati ne Big Eye mwagenze ku gundi ne meeting aba federation UNCC Uganda National Cultural Forum ye yatuyise mu meeting y'abakulembeze ba associations za music zonna yayise abakulembeze nemugende mutundu gamba nti let's have neutral grounds never insisting until there is no problem kasaffe tubayise ate nga mukimanyi nti UNCC yeri waggulu waffe ffenna okitegedde so netugenda mu meeting yabaddewa mu meeting ne batandika okutambuza agenda ya Big Eye meeting yabaddewa meeting UNCC agitadde mutundwe ffenna tukimanyi ekitebe kya federation si kyekyo si kyekitebe okuba ne federation tefomingirwanga kuba teri registered otegedde eri hotel it's a hotel bateekawo obuteesi nkiiko kuba nti zatandikiraawo kitegedde naye nga si kitebe kya muntu yenna kitegeera naye olwokuba nti UNCC yatuyise netugendawo tutuuka wali tetutandika okubabuulira nti bannaani federation gye mwagala okuteekawo otegedde ebintu bimuvuga bwebityo si bye birina okukola ki okutambula then association zizolaba zi national association zezikola federation abantu babulya maki amazima Big Eye nabo balina gundi nabo balina Big Eye nabo balina gundi association mukono musicians association Aluwero Greater Masaka kyova abantu nno Simon tetugenda kukoma kugamba abantu nti bakola ebintu byekifere bo kye bakoze bagenze ku divisions ne bagenda nga bakola associations obutono bulinga 40 jukira waliwo associations ezibaddewo mu structures okitegedde bwabeera bagamba nti bastreamlininga industry nti bagala industry eyogeze eddoboozi limu what makes them kola associations obutono obutalimu na bamembers otegedde lwaki tebayingira mu associations eziriwo Big Eye federation Big Eye bwe twabagambye amazima ku bintu byonna otegedde ate kinzu yazze ng'agala bagazikulwana nange lwaki abeera alwana otegedde singa abeera ng'akimanyi tegetwogera nga lwaki abeera alwana kati Big Eye mwakomye ku ki otegedde anti ffe tetunakukkanya ku kintu kyonna kuba ndaba ate President Sindi agamba okufederatinga gyekulera enteeseganya we ziri zigenda mu maaso ate eno batugamba mwagudde mu bintu okufederatinga tekirina buzibu kirina kukolebwa mu mitendera mituufu ffe tukayanira mitendera mituufu egy'okufederatinga si bintu bya kifere ebyo bavuga speedi bwe batyo Big Eye bangambye mwatuse mwagambye temulina buzibu mwagala bifo nedda ekyo balimba that is blackmail baterako tambuza ekiboozi ekifu okitegedde naye the good thing nti wetuli tusobola okugira nno byonna bye boogera bya kiki bya kiyaaye Big Eye okitegedde ekituufu kye kino kyenkuwa kasita gwe
ompulirako era n'omulala kyagenda okukuwa okitegeera n'omulala kyagenda okukuwa kitegedde ffe semba oba nti okufederatinga we are not against federating but tuli mu tamu zeezo otegedde entuufu ekirala wagenzenga wawuma emabegakawo muwuma baali bakususpendinga nga bakugobamu nedda Simon saga tuwe bantu false information kyenjagala tuterezemu awo ngani nga bangu bamudijjukira okulonda kwa umma kwaliwo Simon sesimbawo remember that okulonda bwe kwafeiringa okitegeera mba nina okuba nga nsigala ntambuza mpaka ebanakola ki bwebanalonda era bansaba na busabi bankubira na simu okiwulira bankubira na simu ntukusaba okumira obeere ng'osaavinga mpaka okulonda ngakosekinga kukwapeninze lwakuba nti blackmail federation eyo interim in fact federation batambuza propaganda mungi bagulirira ebintu bingi okugulirira kungi buli kimu bagala kikola nakifuba bagala kiyisaawo kibuli okitegeera kuba bigayi nze nategedde baŋŋambye nti gundi wuma yagenze mutundwe ku kitebe kya federation tewali bya uma yagenze UNCC yaisatu kiiko nebbaluwa weziri if you want we can post those letters tuzirina okitegeera UNCC yatuyise mu lukiiko ku hoteero eri emutundwe bigayi federation oba kuki nowhere bigayi ani yudda mu ndongo muno kuba abayimbi buli omu agamba gundi gwatulyamu olukwe ani yudda bayuda mu ndongo beba abantu abaagala okukola ebyekifere mu ndongo obutagoberera protocol nga bwe zirina kutambula okitegeera ekintu ekyandikasizza abantu abangi bo baagala ki oninga bokka ng'abatono okuyamba industry yonna yonna era bagenda kutomeza abantu bangi era simanyi kyetugenda kukola naye tusaba bekikwatako bonna okuva ku Ministry of Gender ku URSB okugoberera ensonga eno waliwo ebyekifere bingi ebigenda okukolebwa okwagala okutambuzaamu ebintu byabwe for the personal interests ye musajja wange big eye tumuguddeko abadde azukusa okuba nga asala subuhi ng'ate nga amawulire gasaasaanya eggulo bagenze edda side zeri simanyi muki bagenze side zeri muganda wange emutundu babadde ne meeting UNCC NCF Uganda Musician Federation then ne wuma ekifaananyi muganda wange kinyuma nti byonna ebintu bagenda batandika okukkiriza okutuula ku mmeeza kyekisinga obukulu mu byonna kuba kyenategeddeko federation eya Dr. T yo yadissolvingiddwa tekyaliwo ayabadde mabega kugiwandisa ne bannaye ebintu biri mu industry eno then nendaba statement ya mukwano gwange Cindy ng'agamba tuli mu nteeseganya egezaako okuba nga tukola bwetti ne bwetti okukwasaganya ekintu kino tubasabire big eye wuyo akugamba ti ate bayagadde kulwanirayo byonna tujja kwongera okuba nga tubikutuusaako nkujjukiza Bride and Groom Expo ngenda wali wansi kubeegattako ku ssaawa eno Maswanku gyali Fiina gyali betwagala okuba nga twegattako basobole okuba nga batambuza ekintu kino Maswanku ne Shanana byonna side zeri wansi mu Bride and Groom Expo mwoleso gwa nnaku 3 olunaku olwasoose twalukubye olwaleero tulina Apostle Grace Lubega one of the biggest pastors bemanyi aina ministries kumpi buli nsonda ya ggwanga netayinayo nti pastor bwati screen ennene zeziteekebwako buladi wange n'asooka akwala atya n'asooka n'abuulirira yafuukakoko mukwano gwange namutuukako kkolera nendumuteekamukko wendumuteekamukko olondoza yali Ibrahim yalonteekamukko olusekazi aba nazo enzungu era nengendakoko nendyakoko naye ekyemisana wali ku Spectrum Labonita olwaleero tuli naye wali wansi muganda wange mu Bride and Groom Expo kati wanaamala okutukuba endongo okutubuulira bwati President wa wuma Fiina Mugerwa Cindy agenda kutukuba endongo bandi Cindy endongozo okuviira ddala eri kwayokya okutuuka muganda wange ku Total Satisfaction mpaka muganda wange ku ndongo ye yonna nga ali live lukoba ku lukoba ekyenkya kya weekend wetukwasaganya ekintu kino tugenda mushanana tugenda kuva mushanana twegatte ne ku Maswanku batuuse edda bali wali mu mwoleso gwa
bali wali ku mwoleso gwaki gwa ebyemikolo n'embaga ogusinga obunene mu ggwanga Uganda. Twakuŋŋaanyiza buli muntu yenna akola kalonda yenna eyeekuusa ku byemikolo n'embaga. Nalaye baganda bange abamasheda bakoze wali ne bakulaga nga loomu zaabwe we zibeera, baakutte luumu y'amasheda ne bagiteeka wali muganda wange mu expo. Baganda bange aba Uganda Airlines nga bakava mu aviation expo babadde tebannabandaaza nayo olugere ne bajja ne baseetinga sitoola eri wali. Kati waliwo baganda bange bana bafulaga lino. Ako kawayini tekateekeddwa kubanga kasubwa muganda wange ku gundiyo ku mwoleso ogwo. Fulaga lino gwanamanya nalongo Kajubi muganda wange ewa awo ku Ssaalongo close ngamba omuganda wange Kamenya ngambanya ava mu nsi z'ebweru. Ne wali nalabyewo balina simanyi omudaala gwa bubu kyokuleti oba mukola ng'aliko erinnya ly'omugole Saimo Weds Shamim ne bakakola bulungi konna ne bakola bulungi ne packaging nebeera bweti. Leka twegatte ku Maswanku atubuulire kyali wange kirityo. Wayo Maswanku Saimo munene w'ekibuga kino ekintu tukinyumiddwa mugamba butya nze ndi stede bwe tuva ku mbuuti kizibwe tujja ku TV katunatera genda kuwanuwo owayi ne East Wabukedde TV andaba muganda wange embeera nnungi nnyo era tutandisa emiryango gyaguddwawo dda abantu bali mu kuyingira mpola muganda wange bali mu kuyingira mpola yatuwayo ne baganda ffe bano abazze awala abaana baba bali mu kuteekateeka wano embeera ndowooza ogira gwe muganda ali ku Bukedde TV baana bali mu kuteekateeka kati waliwo omukwano gwange bamita kalungi kye bayita gawuni ebikolagana ne gawuni embeera nnungi nnyo muganda wange weewaawo ddala yatunye muno omwana muwala ono atubuulye ebiri bitya sanyusa okulaba tuli ku Bukedde TV omuntu wa bulijjo program bagita ekyenkya Saimo ali eri nze bampita Maswanku si kubabuuze mwasse mutya abalabi ba Bukedde TV tuli basanyufu nnyo okubanga muli wano ku expo ku Pennybold Bridals. Tuli mu expo tubakoola yonna gye muli we mutuuka ku expo sokulindeko jangu tubyogereko nga tubirabako wano ebintu obutebe obumasamasa Saimo buli wano oli otya gyendi oli otya oli bulungi ndi bulungi seka kino kiki kino eno gawuni y'abagole ya stones ya round era enyumira nnyo omuntu omutini oba omunene kati enyumira waliwo ndabako wali eri side zawali zonna size yonna tugifunira gawuni ennungi oba oli mutini oba oli munene zonna tuzirina oba oli medium oba oli portable bonna Pennybold ffe tubambaza era novayo ku mukolo gwo ng'onyumya nnyo musinzira ku muntu langi gyafuna kati nze ndi wa black nnyo kati ndaba eri langi kyeri eri blue kati aliwo ajambala mweru nnyo wa black ne bw'ojja nga gy'osiimye nga naawe ogyagala tetusinziira ku langi naye we advise ne tugambe tukuwa nze bannange omwana muwala bwe yayamba omwana mulezi Emma mukwano gwe yayambala black oba white nange nijja nga nze nsibidde ku ekyo ne woba okisibiddeko tukuwa nnyingi n'okeberamu naffe ne tukuseeseza ate naawe oyambala n'olabe nti nnyumidde mweno oba nnyumidde mweri omuntu ayinza okujja alina idea ye fine nga nnungi ne tumuwa idea ye n'ayambalamu naye naffe ne tumuwaayo endala ayambalemu alabe kigenda kubeera kitya kyova olaba bakola fitting ne weegeza mu gowns ez'enjawulo at the end of the day you get your best. Yeah, we dress you your dream gown. Omuntu wagamba nabajja nga alina enteekateeka z'amazinyala gundi gwe mumuwa okusinziira ku nga bw'afaanana. Tumuwa ye gy'ayagala naffe ne tumuwa endala ze tulina kuba believe me buli mwaka gowns zikyuka abantu bakola embaga kyova era ne expo bagikola buli mwaka tulabe ku bipya ebiriwo. Abantu bagamba nnyo bannange bintu bino babiseera waliwo omuganda waffe aliwo waffe erwamaggwa mu kyalo kyaffe ng'alaba gawuni zinaga bannange ensolo zisobola mutiisatiisiza nnyo abantu embaga batya embaga baga bannange ebintu by'embaga bya bbeeyi tubuuliremu awo tebabitya bintu embeera eri etya gawuni tebaziseera ojja ne tuteesa ne tukkaanya kyova olaba bateekawo n'emyoleso nti bw'otuuka wano we tujja mu myoleso tukola offers ne tubasalirako ne tubagabirayo ku metron ne tumwambaza ku Pennybold tuwagabye offers we dress your metron olugoye lumu ne tuwambaza flower girl obugoye bubiri ne tukuwa ne tiara of your own kati bw'ojja wano
ku Penny Bold n'otukeberako ezo offers zonna zitukuwa ne tukusalirako 10% ku buli gawuni gy'oyagala. Ze offers ze tulinawo. Kati ndaba wano muli ku basajja bakyala bokka lwaki? Abasajja mutukoze tutya? Ffe tubeera n'abakyala. Abaami ebiseera ebisinga batera otutungisa amakanzu gaabwe. Manya amasuti gaabwe. So abakyala sometimes tekiba kyangu. Naye era ebintu by'abakyala obimanyi. Omukyala waakufaako nnyo waakutetenkanya avuddeyo atya naye omwami akeera n'asulako essuuti ye n'agenda ku mukolo. Naye omukyala tuba tulina omutetenkanya ayambadde atya ku mutwe ataddeko ki ku matu buli kimu nga waakufaako kyova atufa nnyo ku bakyala. Ali ku Bukedde TV ali mutula muganda wange bakita ekyenkya kya weekend babita MC Maswanku ndi ono bayitawo kati sokolindeko baba bayita baani? Penny Bold Bridal. Kati sokolagirire ali ku Bukedde TV akyali waka ayagala okujja mulagirire. Penny Bold Bridals tuli fa abasembayo mu hall emabega tuli ku midaala 51 52 53 54 55 53 57 58 59 61 62 ne 67. Yeah, the main sponsors mu expo. So Maswanku wange omulabe bulungi muganda wange. Soko nambuze kwano. Sayimo omunene w'ekibuga. Owaaye. Ensonga muganda wange kati abantu tuli kubasinyako businya baganda waffe aba Penny Bold Bridals obalabye muganda wange bakedde dda essaawa ziri 1:40 batuuse dda awo wenyini ku Penny Bold Bridals. Kati mu nsonda eddako waliwo muganda wange gye bayise Royal Hair baleese obuviiri. Oh my God, gwe muganda wange ali eyo ng'obuviiri bwakuzitoyeeko genda awo genda kuba okwasaganya ekintu ekyo ekyekya kya weekend tugenda kweyongerayo nkujjukiza kojja ne ssenga wali be tugenda okuba nabo sides eyo wansi wa mu gundi yaffe eri esembayo tuwogere ku baserebu bakola batya biri bitya byonna tugenda kuba tubyogerako ku ssaawa eno ennyini njagala kusooka kuteeka mu kanyomero kaffe ak'okufumba tukomewo. Bukedde TV, good morning. Friday, the 14th of July, is the Comedy Show fundraising concert featuring Diamond Platnumz. Live at Kololo Airstrip, alongside Nameless from Kenya, King Saha, Alien Skin, Winnie Waji, Spice Diana, Nava Grey, Lukasita, Zex Bilanjanji, Daddy Andre, Ray G, Easy, Abeka Band, MC Mariachi, Madratan Chico, Maulana Drain, Teacher Pamire. Tickets go for 70k, 50k Alibad, VIP at 150k, and 100k Alibad. And the table of 5 goes for 3 million shillings. Get your Alibad ticket now from ticketsasa.com. Gets open at 2 p.m. Sponsored by Tukutusa kebinyuvu. Okumanya teno show edibwamu buli sawa 2 kitundu ezokumakya ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutambula paka ku Saturday. Muziki ku muziki. Mutambule mugende okumuwoke Gwe baraba makoti gwe. okay. Where did your wife leave you? Mukazi olwaki yano. Kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko. Oyina okkiriza twasaze ku Bukedde tu nate kubatera Koda Step Daughters sinate. Tega omukutu gwa Azam TV 354, Go TV 378 ne DSTV 378. I'll conquer the hills of Kampala. I'll run when I can, walk if I have to. Crawl if I must, overcome my pain and endure the rain, whatever it takes. I'll do my best to test my limits for the future pilot, doctor, lawyer, engineer. Run the future. Join the movement to transform public schools at the NSSF Kampala Hills Run, happening on the 2nd of July 2023. Starting at Kololo Grounds, 6 a.m. Register with 25,000 shillings only by dialing *217*277# or visit www.nsfug.org/NSSF Run for